Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Manyi amazzi agabira mu bitundu by'ekyama ebyabakyala gayambako kuseereza ninaku zino abaana nga bafuuka ebintu ebitategeerekeka. Amazzi galimu ebika. Waliwo ag'amazzi ago gensookedde ddala okugamba. Ag'amazzi gabeera ng'eminyira. Abamu bagamba oba nina spams nyingi. Okitegeera nedda. Gabeera nga minyira. Era gakuyamba gwe omwami okuyisaawo. Ate nno nga mwattu ge gasinga n'obulungi. Woba okuba omukyala alina amazzi ago gaba gayimba oluyimba luno wammanga pyatuku tegagenda kusamukira ate mumalirize ate tengenze kunaaba mubiri gwonna kuba go oseereza buseereza kakkana nga weetaaga nkumbi. Omukyala wo omugendako ng'abadde mu nsonga z'ekikyala nga tomwenyanyadde nga ggwe okitegeera obeera omusumuludde guli omusaayi ne gutalumu n'alwala kitono ate n'ekirala obeera omuyambye obutafuna zino endwadde za infection. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yefe Tuggussa Enssonga. Wawuliranga omukyala nga yeka asindika omukka ng'omanya ali mu kufukira musulo gibuukemu mugambe genda mu kinaabiro ofuke. Ngambye ntya gibuukemu genda mu kinaabiro ofuke. Wawuliranga asindikanga omukka nga bakuyita ati okwekkama. Omukka so mugambe gibuukemu gali gajja natural gali gaba nakyo era omuwulira asinda businzi nesi bino ngambye ntya. Bangi tugwa mu mukwano ne mukugwa mu mukwano ne twebuuza omuntu gwe nnonze oba omuntu gwe nfunye ye mutuufu. Bangi tumenyeko emitima n'omala mulava ennaku 2 n'omalamu wiiki abamu ne bamalamu n'omwezi oba n'emyaka. Ogenda okuwera ng'ayimba wabula nasimatuka X nesimatuka X netugamba bannanga ate ki. Twakola okunoonyereza ti abaana b'e Saudi bakyasinza okugwa mu mukwano. Omwana w'e Saudi agwa mu mukwano n'agwa ne mu gwoli n'agwa ne mu gwono bagamba omukwano nwagumansa bwe myamyamya n'abeera ne laavu ng'emyasa bumyasa ng'amaaso gamuza mu ddoboozi lya Charles. Ne kuddako abaana b'e Dubai. Abaana b'e Dubai balina laavu naddala ab'obuwala abo ne weesanga nga bali mu bed space ng'obutanda bunyeenya. Naye obuuza laavu ki eyo tebatasobola kugumiikirizaako. Nze muzzukulu wa Kabajja omugeye Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga.
tuzze program eno ya mukwano abasinga obungi mbadde mmanyise ng'ono Lovers Corner era live buli lunaku abeerayo ne live asomesa ku nsonga z'omukwano abanoonya abeefunye abeewasizza ab'ebizibu ebitali bimu naddaawo ne nga lwaki simunoonyako etunyumyamu ku nsonga naddala ensonga z'e Dubai eno mu nsonga za laavu kituufu osobola okwewasiza e Dubai n'ozaala n'abaana yagenda obitubuulira ensangi zino abaana ab'obuwala yeesanga nga alina ba boyfriend 3 oba 4 oba 5 naye nga ali Dubai ne weesanga ng'omwana e Dubai omwana wa buwala amazeeyo emyaka 4 nadda e Uganda talina yadde 10 nga sente yaziwanga boyfriend oba boyfriend mukwano kyo gwo gusobola okukutuusa awo akasente ko konna konna n'okawa boyfriend wo ye programu zino senga zaakola ono kituufu abaana bazifunamu wabeera nga bazifunamu kituufu babigenderako nze naawe nze muzukulu wa Kabajja SB4 Media Tuggussa Enssonga subscribe like nga tera sharing ku Facebook okwo kwetuli nnyo genda ku Facebook search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga genda ku YouTube search nga SB4 Media Tuggussa Enssonga o subscribing atutekama akasente bebaziwa and sons ebasangwa ku Mukwano Arcade bo bakwetera kozesa mu kisenge omuli bed covers duvet covers blankets pillowcases ebitanda emifaliso nga biri ku original bakwe ku simu eri ku screen bakola delivery paka ewo ku mulyango nga tugenda okutandika ndine mwana muwala eyabobeera obulungi eriiso limyamyamya eriiso liri Charles yagamba erya amuza limyamyansa bumyamyansa amaaso gatunula myamyamya nga pusi amaaso ge gali myamyamya nga pusi kala ze ziri ezaalagirwa tusanze okulaba senga nange okubasanga kajoni nkutumiddeko ali katano gyatulabira nange Joni nkutumiddeko oba ofumbibwadde oba bakuwasa ddi sibitegeera oba awasa ddi mwemanyi mumanyi omwana oyo live yaffe nga nakukyaza ku live naye yaliko Joni nkutumiddeko Joni mumanyi naye ekizibu kye tulina ne Joni kiri kimu tayagala kuwasa abakazi babula tujja kumanya lwaki Joni tayagala kuwasa obulamu buli butya obulamu bulungi alhamdulillah obale kunyirira onoonyeza nno mpaka ng'onfunye eno gye tubeera nga tukalaakana n'emirimu gyaffe mukwano omaze n'ofuna si mulala ababuuzaako senga w'abaana maaso malungi yaki nzikiriza bukke kyammanyi waliwo n'omuntu ali eyakkiriza nti maaso malungi ge bawoza agalimu lenzi nga tegalimu lenzi muli mutya abaagalwa abalungi nze senga wamwe owa Lovers Corner musange ku TikTok okitegeera asomesa ensonga zonna gwe bayita looya w'abaami lomu wali onzise waliwo nalikoko ku live omwana yabuuza kibuuzo ki n'ogamba nti waliwo emigga waliwo kiyira ne mukoka naye mbw abasinga obungi bewanyisa mukoka ebyo ojja kutegeera mpolampola kankubuulireko kino mukulu SB4 ngende ku mazzi taata senga amazzi gosooka ogaleke so gwe wenna ali eyo osuubira okugwa mu mukwano eno emboozi ya kintu kikulu tugobewo abaana bato kubanga kusoma naye osobola okukkiriza omuwala wo obanga atuuse mu P7 yawo osobola okuba nga omukkiriza kunyumya kuyiga na kubanguka nedda owa P7 naye bamugobewo amanya tukozese senga oba wali eddala amanya gange amatoofu mumpite senga mumpite senga kijja kuba kikola amakulu tusinzidde Dubai singa gye tumusanze ndowooza wenna muwula ku TikTok okwo TikTok etambula etya TikTok eyo bayirabe sinakumala mwaka ku TikTok TikTok eyo sigisanze mbuzibu naddala nga nali ngifunyeemu ku kasente so esasula tesasula nga yo sijja kulimba mbu esasula naye bano abawagizi baffe
bayina obulawo bwe batuwa oyolabyeko ebirabo ebyo bye bagaba gift bw'ogenda ku PayPal mwatu zivaamu sente nakali ayo akakadde kamu n'ekitundu kitalo badde sikimanyi omwaka nja kuba nguweza mu gw'omukaaga ku TikTok basenga bangi ku TikTok okwo waliwo senga gwe nsinga okwagala naye lwakuba nali mwagala lwakuba ennaku zino simanyi don't mention nja mwogera namunoonya nako amwita senga kalakata alina ebirevu bye biti omukyalo oyo nno nanyumira nange omukyala nanga nnyumira nayeko ku live emu ng'omwana amuwoleza message ng'amugamba senga yina ekizibu nzawo mbwira oba naagenda kumpasa mwazukulu agenda tuzze mubasawo baganda oba senga ogambe ebyo senga kalakata nja kukukyazaako ko nedda kankusooke nkutereezeemu kennyini nga tonaba kumukyaza bambi wabanga bwate bwe yayogera waliwo kye bayita fun ku TikTok tubeerawo for fun naye ate webadde eri si bwatyo bwamusengeka kyova olaba nange bonsanga ku TikTok yange mba mukambwe nnyo oba onsanze ku live mba mukambwe nnyo naawe okugamba nobeera nga alagula nti oyo mulenzi olina okukola mpereza sente weziti mukolereko akuwase kati awo ojja bibuuza ye eyo tuveeyo njagala nkukyazaako senga kalakata naye nga nkwagala nnyo akuwa live kyogera zukukawo kunaba maaso ng'ali ku live nongaba naye singa yagisuzeko ng'alina no makeup waneeno kasige wali eri kwagala nnyo so kyekikufuula ow'enjawulo ku basenga abalala ku TikTok ekifuula ow'enjawulo ku basenga abalala nina comment gye etera okunnyumira ng'abaana bakomentinga mu vidiyo zange oyinza okulowooza senga ono mukadde kizibu nnyo okusanga senga omukadde waliwo comment endala abaana gye bawandiika ne bagamba kale kwalinga okuvvuula basenga abalala naye ate awamu nanyumirwa naseka omwana yagamba mbu wabula otuwonyeza basenga bano abakadde abatunula webatire webati nga omanye engeri y'okuvvuula kitegeeza nze ndi mukyala muto first of all okay ekyokubiri ndi mutini basenga baba banene babasuubira senga omunene oba okitegeera naye nga ate si kituufu ojja kusanga senga nga nze ne basenga abalala gye bali lwakuba temubamanyi nga mutono mukyala mulungi mubalagavu naye lwokuba mbu mukyala alabika bw'atyo ojja gamba oyo asengaani oyo anaabeera senga waani olw'endabikaye mutini mulungi muto oba batunyoomera so ekinfuula ow'enjawulo ndabika yange ekyo kyenyinza okugamba ndabika yange nganze omukyala mpozi n'ekirala nze nga bwondaba waneeno situuza baana waka kyentegeeza basenga abalala ojja basanga nga batuuzizza abakyala ewaka babuulirira eddagala liirino nze sitonda ddagala etotonda ddagala mutuufu sitonda ddagala tonna bakutuukirira nga baagala obaguze ku ddagala gyebali simayanga nze senga njagala kukyaba nku neobuuza kati ayagala okukyaba enku eddubayi ebyo birabirira mukwano nandibadde nkugamba mbu nja kutunda eddagala lino ne lino naye ate mu kutunda eddagala nja kukakana nkufeereddemu because ojja kujja oŋŋambe senga mpa eddagala ly'amazzi olw'okuba njagala ssente ntandika okuguza ntandika okujingirira eryange nga temu nkulimbe nkuwese amazzi mugagaza kyene dubayi amazzi gagenda nedda mukwano omukyala yenna yina okwefaako. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705
364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Yaffe Tuggussa Enssonga. Engana. Mukulu Sebunya sitegeeza kukuba. Ngamba wobeeranga mu kazannyo n'omukyalawo. Wenjogera ku kazannyo era taata tugamba ogamba kuzannya mupiira si kyentegeeza. Kale bw'oba weegaddanga ne mukazi wo olulimi otegeera kati awo. Woba weegaddanga ne mukyalawo n'omusanga nga mwattu tayinaamu wadde kamuseereza okitega wengamba museereza geega amazzi agasookebwako agabeera nga sitaaki ojja kwebuuza ono omukyala yabaaki kikusindiikiriza okugenda mu bwenzi ate bw'ogenda mu bwenzi ojja kusanga abalina oluzzi nga mwattu basammula busammuzi ekyo kyekituma n'abaami okwenda kizibu ky'amazzi wakirabula amazzi gano agasammuka abeereko ne museerezamu. Waliwo enjawulo y'agasammuka sibitegeera oba ndifala tojja bitegeera olw'ensonga amazzi galimu ebika. Waliwo ago amazzi ago gensookedde ddala okugamba ago amazzi gabeera ng'eminyira. Abamu bagamba oba nina spaamuzi nyingi okitegeera nedda gabeera nga minyira era gakuyamba gwe omwami okuyisaawo. Ate nno nga mwattu ge gasinga n'obulungi. Lwaki tegagubya masuuka tegagenda kugubya masuuka ago nedda mukwano tegagenda kusamukira ate mumalirize ate ngenze kunaaba mubiri gwonna kuba go oseereza buseereza kakkana nga weetaaga nkumbi naye gali agalala agasammuka nga g'osenye ku bbowa ago nno mwattu gatera okubeera mu baana battu bano bagamba n'ogwo bano bammwe bano olinganga aweeyo toliweka bwakagame bagamba n'ogwo eyo tuveeyo eyo abantu abo mwattu kyova olaba bagamba mbu osisinkana oyo oba omaze aba agenda kuwa oluzzi ng'osena busenyi oyinza okugwayo nga nabukalu mukwano nedda mpozi nga muloge bulozi tolisanga gamba n'ogwo nga mukalu ekyo kyo bambi weba percentage beewangulira tuveeyo eyo singa ekwesa ebbanga nkunoonyeza nina ekibuuzo kyange kinsiiwa kibuuza kati singa sooka ombulira tunula bulungi mu kamera yanukule nga abantu bakulaba nali mmanyi amazzi agabeera mu bitundu by'ekyama ebyabakyala gayambako kuseereza ninaku zino abaana nga bafuuka ebintu ntu byotutategeerekeka kati njagala kumanya yogera amazima tonimba gubeera musulo abaana batufukira amazzi nali manyi amazzi gabeera wali wokka bwoba oyitawo oti newaseerera naye abaana enaku zino bafuka ebintu yonna mubirivu yonna munviri ng'olinga oba aligamye enkuba ng'ennyumba etonnya abakyala abo ekituufu kiri nti gaba mazzi naye amazzi galina ebika okitegeera waliwo gamuseereza gega agasookera ddala ago gokwatako nga galinga starch awo kitegeera nga ganaanuuka ago ge mazzi ge bayita museereza kati amazzi amalala ge gano goolaba ge basammula obusamuzi kya noba nga asumuludde taapu ago geŋŋamba waliwo ge bafuka obufusi nga owulira ng'omukyala nga yeeka asindika omukka ng'omanya ali mukufukira musulo gibuukemu mugambe genda mu kinaabiro ofuke ngambye ntya gibuukemu genda mu kinaabiro ofuke owulira nga asindika ng'omukka nga bakuyita ati okwekkama omukka mugambe gibuukemu gali gaba nakyo era omuwulira asinda businzi neesi bino ngambye ntya kati mukulu nze abadde agamba amazzi galimu ebika waliwo amazzi ago gembadde nkugamba gamuseereza mwatta ago ge malungi kuba galeeta saawundi gayimba oluyimba lw'eggwanga luli
gega amazzi gowulira waliyo nedda woba okuba omukyala ayina amazzi ago gaba gayimba oluyimba luno wammanga pyatuku eyo saundi wali ogiwuliddeko SB4 Media Tuggussa Enssonga tulina Ensenga Maaso Malungi ku TikTok okwakozesa Lovers Corner show buli lunaku ebeera live buli lunaku mba ne live sawa 12 eze Uganda tutera okusaka abanoonya tubeera n'abanoonya mukwano era eyo yo nagiwamba ebeera ya sing and searching gyosanga omwami nga tokakiddwa gyosanga omukyala nga otakakiddwa wayesiriwazanga omuzza ng'oŋŋamba oyo nedda byagaanye nga tukuwa omulala abaana beefunira ddala mukulu SB4 abaana beefuna lwakuba ekizibu ky'abaana bwe baba n'okwefuna baba tebaagala kudda ate ensi ebamanye mbu twefuna so kati nafuna essimu mu September omwana yawasa munne nika nga bava ku Lovers Corner yawe bampita nali sisobola entambula ate contract obimanya ebyaffe ebyemirimu gyeno n'omulala yawasiza actually couple bbiri zewasiza mu December naye ekizibu kyabwe tebaagala kudda ate baŋŋambira abalala so no kirala awo ensanga obuzibu ntera okusangako comment soko ng'oli live nga kubuuza gw'oli mufumbo buzanawe oziraba ekyobufumbo mukulu SB4 ndi mukyala nga bwondaba bwensitaba na muntu baba bandoga bulozi omuntu aliyo yeetaaga okumanya ekituufu osobola okusanga abaana bwe yali ku show nga yeepikira ggwate ndi mukyala w'abaami wekugamba mbu ndi mukyala w'abaami tekitegeeza mbu nina abaami bali awo nedda engeri gye nkolera ddala ku nsonga ya sing and searching nkwanibwa abasajja bangi baagi nnyo naye nsanga okubuzaabuzibwa mu bulamu bwange ani mutuufu babuli mwajjanga okukakkana nga nange ndi awo bwentyo naye kyobumanya nina omuntu mukulu SB4 nina omuntu nenga anti mutukubirewo omuleete ku live lumoge bannayono wanti muddamu kunsumbuwa nja kuyita omuleta ku live nja pagampa ekiseera kyakyo ekiba kituuse mbagaye bannange mutumireko ntumira ku mwami wange omulungi maaso malungi kosi naye ayina maaso amalungi nkutumirako omwagala obulungi ali muno mu Dubai SB4 ebintu byange ne relationship affairs zange sibiteeka ku media anti so tetumutaddewo bakifaananyi kyo naye tububuuza ali eno ku ddungu omuleka Uganda ali abaana balikiri mukulu SB4 abaana be Uganda omwami wange gyali omwami gyali Uganda SB4 ojja kunkaluubiriza mwenna abatulabako SB4 Tuggussa Enssonga bamikwano nina omuntu mumulinde bulinzi bannaye temuteeka ku pressure omuntu oyo gwolina ali Uganda ali wano eno Dubai SB4 ndi mukyala nina omuntu gwolaba gwendaba owange mupostinga mukyala wange ndowooza omumanyi bulungi amita mukyala Anne Sayira Mayanja kyamulabye tatanswaza kumwogera mu bantu akakyala akalungi ak'oku TV nageze nenkola posti nengamba yenze mwami wakali akakyala akalungi ak'oku TV nembuuza ate gwe comments neziyiika so nze owange amuta Antera Mayanja kyamulabye kale SB4 ngenda awona wotatobwira linnya ali Uganda ali wano nina ensonga kulwaki nkubuuzizza oba ali wano bambi abasajja abakyanoonya ngwa weegomba kakyala kanene jangu ntuukirira ojja kufuna ensonga ojja kufuna ansa oba ndi mufumbo oba siri mufumbo olaba nkugambye mukwano ndi mufumbo ansa gwali bagitegedde SB4 neesonyiwa
nange ndi kakyala koligayi nagambye nze ndi kakyala nze ndi mwami wakale akakyala akawala SB4 Enssonga agasigenda bwavu omukwano ndi kakyala koligayi ndi kakyala koligayi naye era sigobye basajja kontookirira anti waliwo ekigenderako era kikoligayi ki nze akange kakyala kakutivi kalungi bamikwano awo tugenda kusulawo mbadde nsaba tweyongereyo SB4 tweyongereyo lwaki nkubuuza nti oba ali wano ekitufu lwaki nkubuuzizza abaana basinga obungi tutera nnyo okuwera simanyanga obutaapu mu Dubai muno tulaba nga abaana nobasanga kubaniyasaawo nabaddemu nasanzeeko omwana nga tweddira gumu nanyumiriza nga yennabunya nga muwala mulungi nga yakula bulungi netunyumyamu kedakiika nga 10 awo yaŋŋambye abaana basinga ku kikubo okwo baba kukola sente kati banyumirwa era mbwe abeera bonaagamba nga mpera leero nsiiyibwa njagala kuntakulamu n'ojja ng'ozina baana 5 zibe 15 nga ye agenda n'omukalakata SB4 so kati onebuuza senga wabanga omuntu wo ng'ali Uganda okikola otya wano weesibye ku kintu ekyo bannange bukola SB4 okikola otya SB4 ekisooka kya byonna teri mukyala ayinza kuvuga mwaka gumu ku myaka 2 nga takalakatibwa kobawonyawo ekisooka teri mukyala amala mwaka gumu tu myaka 2 nga mukyala ddala era nga yali yeegasseeko vako n'atanneegatta embeerera ngamba omukyala eyali yeegasseeko nga teyeegatta omwaka gumu ne guyita n'emyaka 2 ne giyita ne waabakadaama ali mu kiyumba waakira afuna kyukamba kyukamba afuna kyukamba ne yeefumita bano betuwuya nti bo bamala n'emyaka 2 mukwano kyobamanya emyaka 4 SB4 bakadaama abo nkubuulira amazima nga nabo bampulira emyaka giba 2 abalala ne bongerayo ne giba 4 mukwano bayita mu challenges z'amaanyi era ezibaleetera okwemazisa kye bayita masturbation mu luzungu okitegeera abaana abo balaba kyovula wayowuliddeko kadaama agamba tukozesa obutaapu buba bwa kintu kirala nnyo buba bwakumaliriza kukojoba newefuyirirako gali amazzi ag'obukyala galeme kusigala ku mpale okitegeera naye ate bo babukozesa okwemazisa tapu zetumanyize zino zogera nosenako amazzi akatwalako obutuuzi waliyo akataapu kabeera ku gundi ku kisenge kayina waya yaako waya yaako oba osuzeko mu hotelo ze Dubai nako gyekali era kabeera ku toyi wekati so kabeerako waya okakwata noweerongoosa obukyala okitegeera oba ng'omaze okukozesa kabuyonjo naye bo bakakkana bakakozesezza kwemazisa lwaki bakakozesa batya bakwataga amazzi engeri gye ganyonyoogera okitegeera so ne beekuba ne beemazisa okitegeera so ng'ate abalala be baba tebakozesezza butaapu bakozesa engalo zaabwe basanga bali mu kulaba obutambi nze nali mbaddeko mu WhatsApp group emu ng'abaana abali mu biyumba basaba obutambi blue movie obutambi obwo nga bazisaba mu groups bannange akatambimu ani alina akatambi bwe kati ate waneno mu UAE mwatu bazibaninga kati abaana bakozesa VPN okuziraba mu Gulf countries zonna so babeera mu WhatsApp group mulimu abe Uganda jukire Uganda tebabubaninga nga okitegeera you open just okwata bukwasi page noji openinga obutambi ne butambula so abaana babusaba banemperezaako ne balaba ate buli lwolaba akatambi okakana okoze masturbation nga gwe omuntu kabe mwami kabe mukyala okitegeera so ebyo ebikolwa abaana bye bayitamu mweje emyaka 2 okitegeera omukazi yenna kasita ategatta kabe mwami okumala emyaka 2 afuuka zolo bwobanga wali weegasseeko oba nange ekyo azontowala obwongo anyiiganyiiga ate ni kukola ebitakwatagana ojja kusa kyovula bakadaama actually
obasanga banyiganyiga buli kimu kibanyiza batondowala okitege kadde omuntu akuwaana leero enkya n'akuyisaamu eggaali lwaki bayina omuyimo gw'amaanyi tebafuna kimala omukazi eyeegatta alina engeri gye yeesumulula omubiri kaabe gwe ng'omaze okwegatta ogwa n'olajja olunaku lwonna n'olwerabira mbu lwakukaluubiridde so kati teeberezaamu kadaama abeera mu bintu ng'ayoza eno baba amuboggolera eno mama amukuba eno abaana bamuboggolera eno tayitayi ne zifuuka tayitayi okukakana ng'agudde mu buliri ate beebaka naleeti beebaka essaawa nga 2-3 okitegeera beebaka leeti so nadda ku ssimu tiktok nno yatuyamba abaana bamaliraoko ebirowoozo nadda ku live n'amaliraoko ebirowoozo okitegeera okukakana nga yeerabidde kali akagundi kali ka Blue Movie awo we byatuyambira tiktok okitegeera ensonga eyo ey'akataapu wali okikozeeko akataapu ako sikakozesangako mu ngeri y'okwembazisa nakakozesa kigwanidde okukakozesa okitegeera naye abaana bajja ne bantuukirira ne bambuulira omuntu wabanga azze okusaba ku magezi ng'amaze ebbanga nga teyeegatta nga ayagala kwegatta waali tulaba abaana bangi abadduse mu biyumba naye katasobola kubeerawo omwa ku magezi kigwe nga yazze okwebuuzaako akataapu okawagira siwagira kataapu nze omukyala yenna nga azze okunsaba ku magezi kozi bajja bangi nnyo bangi ate bonna abasinga balina Saudi actually abasinga kankyogere babeera mu biyomba ne bantuukira ne baŋŋamba senga ndudde okwegatta nze ndinga oba nze eyafuuka oba senga wagundi wabakadaama bakadaama bantuukirira okitegeera ne baŋŋamba bannange senga kino ne kino naye ekisinga okunnuma abaana kuŋŋamba senga nkoze ntya maze omwaka gumu n'ekitundu seegatta naye mpulira nzijirira nefumita kino ne kino ne kino ne kino nekikuggwako nga gwe omukazi eyeegatta buli kanako anyway amagezi gempa omukyala yenna ali eyo naawe ampuliriza katikati woowulira ng'otandise okufuna embeera y'okwematiza bambi wunzika buwunzisi ssimu giteeke wansi concentratinga ku mirimu gye gyakutwala okukola tojja kufuna budde budda kulowooza ku ssimu eno odde mu Blue Movie buli woolaba Blue Movie gwe kennyini n'okyeteeka mu kintu okyeteekamu bweteesi kitega tosobola kulowooza ku matooke ng'oli mu Buwarabu okyeteekamu bweteesi n'otandika olowooza ettooke n'otandika okwegomba bannange mumpeereze ku bifaananyi by'ettooke waakiri ndabeko so kati bana batuweera bagamba nti omugongo gukuluma nga oludde okukola busimanya nga tuweera nti amazzi galumisa omugongo kituufu amazzi galumya omugongo kyekimu ku kye nagambye ng'oli mukazi oba ng'oli mwami nga wali weegaseeko tekibeera ku muntu ateegattangako nedda kibeerera ddalako oyo omuntu eyali yeegasseeko omugongo gukuluma okitege owunga obwongo nga teweegasse so omugongo ogutandika okukulumayo gutyo stay normal mpaka woneegatta lyeddagala togeze omwana agenze Saudi yakamalayo emyezi 3 gutandisa omuluma asobola okugumiikiriza myaka 2 gugumidde ku myezi eja gukulumidde ku myezi 3 osanga ng'omugongo gukuluma ku myezi 3 kwata katungulu kyomu bw'okwatanga katungulu kyomu siri musawo wa kinnansi bananga abaana bansumbuwa bagamba senga eddagala no birimbi manyi bumanya cause nange nayitako ewa senga ate ndaba ku bakyala nange nali nsabye ku magezi nga gwogasaba bw'olabanga omugongo gutandise okuluma ng'oli mukyala kwata katungulu kyomu musekule bulungi nnyo omusekule bulungi nnyagonde bulungi nnyo nga bw'okiwulira muyise mu ngalo kwata gundi kwata omunnyo omunyigiremu ogunyigiremu bwoti oyiseeko bwoti ngozza wansi ng'oli mukyala agwegama amazzi gagenda kuta ogenda kuta gata galagawa gata kiringa gwolinga ekibuuzo kyombuuziza ng'omuntu agamba bw'oteeka eddagala mu maaso liba ligendawa neliri nayo liba ddagala senga wali wabizeeko sexy nolalwa ku ntikko enfunda eziwera
Okay. Oyisibwa otya muli? Kiva ku baami. Ng'omwana akuzanyiddeko obuzanyiza awo n'otatuukayo. Kituufu nnyo. Nze wensitatuuka ku ntikko nkuba embejja. Nkuba embejja n'oddawo n'okuba sawuti. Abakyala muyiga okuba embejja baami bammwe. Wotatuuka ku ntikko. Kafaananyi ng'omwana abeera gundi. Tugeze nga gwe mu Dubai muno. Omwana afunye ka offer ze lunaku lumu okulako naye ng'akolera bayitayo batya? Russell Kaima. Wona kumpi Abu Dhabi. Mwana akolera Abu Dhabi. Ng'obeera Dubai. Ng'obeera Dubai ng'alina okujja n'akuba mu katini n'adduka. Wadda ku nsonga z'e Dubai oba ondeetedde ate story endala nnyo obanga abavudde ku kye tuliko nsooka ate nnyonnyonnyole Dubai. Dubai tugenda omuvaako essaawa nnamba. Tunyonnyole Dubai. Dubai muno ojja kusanga omukyala ng'alina abaami banjawulo. Lwaki? Lwa nsonga ya ssente. Nga ye yategeera ssente. So kiri ekyo ekintu ekyokumala ajja kivaako. Akole bukozi ssente. Ojja kusanga omwami ng'abakyala abakyosanga ngoye muno mu Dubai. Ate omusajja omumanyi tagenda kuvaako nga tanaba kumala. Ekyo wali okirabyewo. Omusajja abakyala n'amalireewo eyo aba alowooza ssente zakutaddemu. Okitega akutaddemu transport, akutaddemu emmere ya Dubai, akutaddemu akatanda kasasudde okulya. Okitegeera mu bed space. Sorry? Beera mu bed space. Tusobola okubeera mu bed space. Okweriira mu bed space. Tusobola okweriira mu bed space. Ezo ensonga lwaki tozibuuzizzaako ku bantu abalala? Mbuuze gwe senga. Abaana beeriira ddala mu bed space kankubuulireko mukulu Sebunya. Abaana beeriira mu bed space. Omusajja n'awasa omukyala ku katanda ka waggulu, n'awasa n'omukyala omulala mu katanda ka wakati, n'awasa n'omulala wansi. Nga bonna babe ate nga tebeeyinaako bujja, nga bakoowa buli omu alina ennaku ye. Kitegeera oli n'akasasula akatanda konna bwe kati nga ye musajja Saalongo. Olwo ng'akola mulimu ki ogwo? Abaana actually omanyi lwaki abaana badde Uganda nga tebalina ssente abavubuka. Natuuka okudda e Uganda nga talinamu ssente. Ssente aliye nazimalira mu bakazi. Kitegeera awasa mu kino ekizimbe n'awasamu abakazi 3, n'awasa mu kiri ekizimbe abakazi 3. Abatabaala abaana balina amaanyi bansobera. N'ava wali eri seconds 2 n'addako waneeno seconds 2 n'addako waneeno. Mukulu Sebunya buuza abalala ndeme kulimba. Olwo obudde bw'okukola bwa bufuna ati? Bakola. Abaana bakola naye kisinga oluma ssente bazimalira mu bakazi. Bazimalira mu bed space. Baba kafaananyi bed ng'oli mu bed space katanda wano wali. Kibeera kiti awo kutokuba kwebbiira kwennyumirwa. Abaana beekuba sompi omwana gwe biveeko, omwana n'akuba waneeno nebanga abayimba oluyimba. Ono n'asumulula n'oweno n'asumulula n'olyoka owulira ensaasi kyani. Waliwo omanya waleka bed space okudda ekisana nti kuli asulako nsoyo kinna ku ngabbiri. Nange bwentyo bwenkyagala ŋŋendekoko ku bed space wakiri mpangiseko katanda ka waggulu mpulire ku baana we banyeenya. Awo tewabeerawo kugira bana bampulira. Bed space temuba kuswala. Mukulu Sebunya bed space temuba kuswala. Eba munaku kaama. Bed space munaku kaama. Okitegeera ate abaana Mukama alina engeri gye yakola bed space. Abasooka babatemera ekkubo. Bisigala omwo ebyama byabwe. Teri kuzunza lugambo. Bisigala omwo yali ddaani gundi ye Saalongo w'abano tojja bisanga Uganda. Era nze akoze olugambo. Sebunya avaako. Nze akoze olugambo. Sebunya ndeka. Abaana baleke beeyagale. Abaana balina okuzina baleke beezine. Abaana baleke beezine. Webanga balaba ng'ekyo kye kibayisaawo beezine. Dubai wajja kukola kiggwe? Kusomesa bwa ssenga? Mukulu Sebunya nkola. Ndi mukyala mukozi. Era bw'otunuulira vidiyo zange ondaba nga nnyambadde uniform. Olunsi mbeera na ku mulimu gye nzikolera. Ndi mukyala mukozi.
era ekyandeeta wano eno okukola ng'omuntu omulala yajja okukola naye ate olw'okuba nkola essaawa 9 so obudde obusigadde mbuwa tiktok lwaki tiktok yemmalako stress nga nze omuntu kozi wano eno ku mawanga nze siri muntu wa mikwano sikola mikwano obulamu bwange bwonna tebuli mu mikwano wabayo agamba mbu mukwano gwange aba muntu nga omulala bwantuukirira sikola mikwano wabanga mwami wange gwe mba nnene essaawa eyo ye mukwano gwange ate nga naye kiba mbozi ntono naye etugatta mbozi ya sompyo mbozi ebeera y'amaka wabula temubeera excess mbozi ate kino ndi mukyala wa bigambo bitono oluddeko nange essaawa emu ondabye ndi mukyala wa bigambo bitono nnyo yensonga lwaki seesembereza mikwano ntya mikwano lwaki obulamu bwange ntya mikwano awala basinga obungi talina mikwano nja kubuulira ensonga lwaki ntya mikwano mukulu Ssebunya wembeera mukwano gwo nembeera mukwano gw'omulala ngenda kubuulira ebyama byange n'oli mubuulira ebyama byange n'oli mubuulira ebyama byange because they are my friends okukakkananga ebyama byange bisansanyiziddwa simanyi Ssebunya wabiterese simanyi oli wabiterese simanyi oli wabiterese okitegeera ate nze ndi muntu wa byama kyova olaba abantuukirira bonna bampa byama byabwe n'entereka kye so neewala owolo neyo ebyama by'abantu bingi mutwalo sibala na kubala byansukkako naye lw'okuba nze muntu I mindless tebinkwatako nga bwozze bw'okiŋŋambye bw'oyitawo n'ogenda bw'oddamu ate n'onzijukiza ekiri eri kye naggamba nga nakyerabira nadda njiika windo Dubai wanze mu bbanga ki masemi emyaka 3 najja 2011 obasinga wano obuyigidde ku tiktok oba wava Uganda ng'olidde olisinga e Uganda nali muntu ow'omunju omufumbo si bufumbo nali muntu wa munju olw'ensonga ndi muntu wa munju mbeera nnyo mu nnyumba naye ate nali nkola e Uganda nali nkola nva nga bwonsanze wano eno nva ku mulimu gwange nnyumba tolinsanga nga kyakala mukulu Ssebunya Uganda okay Uganda nali nkola Hotel Africana n'osulawo omulimu gwa Hotel Africana n'odduka edduka buli muntu yeetaaga embeera yeetaaga okukola ki okweyongerako wali okola nga chef waitress receptionist nali waitress mu Africana tulabanga omulimu gw'ebbi omulimu no okusinziira ku mbeera yaffe eya Uganda enkonomi eyo nga bw'omanyi mukulu Ssebunya tosobola geraganya Uganda sente z'ofuna mwezi nawa neno z'ofuna omwezi okitegeera so they all pay monthly but tosobola kukwata sente z'ofuna eri n'ozigeraageranya ku zino ze tufuna wano eno wano nyingi zibeera nyingi ate nga mwabali eno tutabera omutwe wa wano abali eno twabalayivuze mukola nga mugamba ne oba oli Uganda gumire eno tojja eno kyokya awo beebo abajja ku ddungu nga tebamanyi kyabaleeta ne badda mu birala bwe badda mu birala ne bayingira overstay ne kibookya okitegeera mukulu Ssebunya so abaana bennyini nze ninawo gwe mmanyi nga nze omuntu ate nga wa family ye yajja wano eno nadda mu bibyensi n'emukuba era kati wakuba e Uganda agamba kyokya naye ate nze siyinza kinyumya ng'ekyokya lwakuba obuzibu bwe tusanga ntumeesinga abantu baffe osanga tuli bazadde tumeesinga abantu baffe tuli bazadde abamu tumeesinga bamaama baffe teri muntu ayagala okuleka famire ye wali eri n'atambula najja tugenda kuba batuwa mu mwaka batuwa vacation mu mwaka bakuwa vacation n'ogenda n'okomawo n'obalaba atayagala genda ng'osigala mu mwezi gwera ng'ogukubira wano eno kitegeera so actually abasinga baleeta family zaabwe wano eno ne bajja ne babalabira wano ne baddayo
ensi yaffe naawe ogimanyise bunnya ensi yaffe si yakweyagaliramu nga tolina ssente nga tozza kukyasenga okuva e Uganda wali obukolo oba obufunidde wano e Uganda sibeerangako senga kituufu sibeerangako senga e Uganda bwe natuuka wano eno nezuula nga ndi muntu ayina byemmanyi ng'omukyala lwaki sibigabanaako n'abalala I share just share neŋŋamba kati ssebo nnyo olina okutegeera mbu kino kiri bwekiti ne bwekiti omukyala ali eyo olina okumanya omwami bw'omukwata okitegeera so I'm just sharing my knowledge so we najja ku TikTok abaana nga woomanyi omuntu yenna ayogere ebyamaka eby'obufumbo afuukirawo senga ne bampa erya senga muzungu senga muto senga maaso so bampaliwe so wabuluganya wali nti totuuza tobuulirira sibuulirira mu ngeri bweti waliyo basenga nga yakutuuza mu maka ge n'akubuulira kale ng'osobola omutuukirira n'akubuulirira n'akusengeka nga basenga abalala be basengeka nze sisengeka kati mpita omwana muyitire waneno ku ddungu nga w'obimanyi ogenda sengeka era nzija ku live yange n'enkusengekera okwo n'enkukola vidiyo yange n'etambula n'ogifuna abasinga abaana abangi naddala bakwira mu Kampala omwo ojja kwesanga nga abakwira mu Kampala yanoonya ekibira mwagenda okukyaba enku nga nekibula ombazimbawo zikalina neyesanga nga azudde na luvannyuma nga amazana kujja ku kyeyo nti omukyala alina okuba amaze genda made space namu accommodation agenda okukola abaana buli abavayo n'olusekese lw'enku buli muntu abayo nakamba kitegeeza omwana w'obuwala alina okuba nga alina enku abakutuukirira kyekyanziguzaawo TikTok nentandika TikTok nembabuulira bulungi nnyo nga mulina okutyaba enku oleme kunnoonya ate gyendi nkukolera vidiyo namba kosi nali ngikozeeko nga namba nkubuulira we batyaba nku nenjirekayo era bwojja n'ombuuza nkugamba genda okebere vidiyo bweti ne bweti ne bweti n'ogisangayo osobola okugenda abantu tebatyayo mu kibira okay we bagambanga omwana alina okutyaba enku tekwalinga kutyaba nku kuteeka ku mutwe enku nakujja kuzireeta waka ate zifumbe nedda bwe bagambanga omukyala alina okutyaba enku kwalinga okusika enfuli oli musajja wagambye live erabibwa 18 kudda waggulu okukyalira ensiko kuba kusika nfuli kati bw'osike abasinga obungi beesuuliddeyo gwa naggamba abazadde b'ennaku zino tebakyalina budde bubuulirira baana kutyaba nku mukulu Ssebunya abazadde b'ennaku zino tuli bakozi nange akange kali Uganda simanyi oba bali kagamba ddi okutyaba enku kali myaka emeka kati olowooza 8 nedda tannava gina kuba myaka 12 mukulu Ssebunya 12 omwana awo aba akiteekamu n'amaanyi because omwana omutuuza nedda mukwano nedda mukulu Ssebunya nedda towabya mwana tosobya mwana ate sitoyina buyinza bugamba mwana tyaba nku tobuyina nga gwe omuzadde yenna kino nkikubuulira abaithe n'abazadde abali eyo tokwatanga omwana owuwo omugambe olina okutyaba enku omuzadde tasika mwana nfuli maama tasika mwana w'enfuli anti tasika mwana nfuli bano ba anti ku saidi ya maama tebasika mwana nfuli maama omwana we tamwebambamu kitegeeza ki mukulu Ssebunya omuzadde omukyala bwa omwana we watuukira okusitamira bwoti oba omukubye ebisiraani bebana abaana bowulira abalemedde ku lujja tafumbibwa agenda mu basajja tawangala na musajja omaama aba yamusika enfu aba yeebambira nnyina maama talina buyinza bukutunula wansi bwe wakula kyova olaba tuyina senga
kyovula buli muntu ewaka ina senga wakiri oba toyina senga gamba mama ku neighbor oba mukwano go naye olimbyemu nedda mama yenna wazaala omwana yamwenaliza kuba muto namuteka mu kyogero namunyiga nakula nga amunaaza abatamwebambyemu awo mukumunaaza mukulu Sebunya awo oba okyali mwana mu mikono gy'abazadde bo omwana yenna watuuka okufuuka gwe ng'omuzadde omukyala by the way ndabika nkirambike bulungi maama alina waakoma okubuulirira omwana we maama akoma okubuulirira omwana we ng'omwana ayisizza ki emikono emabega okitegeera omwana waba avudde mu mikono gya maama ebisigadde byonna ebeera gundi duty yasenga era omwana we yagendanga mu nsonga ze bwati genda ewasengaawo kozi waliwo emikolo egikolebwa omwana agenze mu nsonga so emikolo egyo emikolo pozi maama asobola ogikola era wakoma maama wakoma because amanga ago omwana wagendera mu nsonga maama yabeera aliwo wekikuyamba nga senga yabeera aliwo then that's better. It's actually kyekisinga mikolo kyegyo mukulu Sebunya oli mwami gwoyinza obutabitegeera nefe abakyala tubitegeera okitegeera omukyala bwe yagendanga mu nsonga bamukoleranga emikolo obutakola ki obutalwa mu nsonga ze obutalumwa ndira nga agenze mu nsonga ze abazadde babitegeera mpozi abazadde b'omulembe guno eno okitegeera omwana we wotamukoleranga mukolo yono omwana gosanga katikati ng'alumwa mu ndira tava mu nsonga akuba ennaku 10 akuba weeks 2 nga tava mu nsonga omwana wamulajjagalira n'atakola ki n'atafuna mukolo ogwo omukolo teba pate ya kufumba kulya mmere tebamujjulira kijjulo ewaffe mu banyankolo bakale tugamba abanyarwanda balina bye bakola ki oba weetaaga bimanyi kati ewaffe omanyi waliwo kye bayita ekisaabo ekisaabo singa oba okimanyi oba yendeku mwe gye muyita endeku jeno gye baleeteramu omwenge omuganda ku gundi ku mukolo bagiyita batya ekita bakusituza ekita ku mutwe neweetooloola ennyumba emirundi gy'ogenda olwaliramu gyegyena omukazi alina okulwala normal days 4 awo weera omukazi respect mukwano tuyita mu bingi muyitamu lwakuba nafuuka looya wammwe mbawolereza naye temuyina byemuyitamu wate n'ogenda nakunyanga tenze mpira njagala kuda kati onkwata mu bwenzi mbanziziza musango tosobola gumiikiriza naye ate obadde okimanyi omukazi bw'omugendako omukyala wo bw'omulyanga abadde mu nsonga z'ekikyala obeera omusumuludde endwadde zonna lwakuba ate kiba kyabukyafuye ogamba nja kubuulira mbulira kati okay mbadde nkugamba omukyala w'omugendako ng'abadde mu nsonga z'ekikyala nga tomwenyanyadde nga ggwe okitegeera obeera omusumuludde guli omusaayi ne gutalumu n'alwala kitono ate n'ekirala obeera omuyambye obutafuna zino endwadde za infection kifese sobola anti kati lwakuba wogenda mu science owaffe gwe twasoma ng'ogenze n'osoma obulungi bakugamba kiri oke okulya mukyalawo ng'ali mu nsonga okendeza ku nnaku ze zagenda mu nsonga okitegeera naye kasitootamufiirako tomufiirako mugenda katono drive katonotono okitegeera anti wembazisi oyagala okumala tosobola kulinda mukazi n'amala ennaku 4 n'omulya ota n'ogwokutaano oba olina ogulinda kuba waaba akala n'omugumiikiriza Sebunya agamba kiki kyennengeza okay mbadde nkugamba ekyo ekita noweetooloola ennaku emirundi eki ena
pozi namwe abali mu kutegera olulimi lwenkozesa osobola okikola newetolola ennyumba emirundi egi ena sinnaku emirundi ena bw'omala okwetoloola nojja n'obala baziyita batya abazimba ennyumba ez'essubi egyo emiti gye bateeka mu nnyumba nga bazimba baziyita batya egyo miti abazimba ennyumba ez'essubi n'obalako nnya 1 2 3 4 emirundi emeka ena awo omukolo guba guwedde olowooza nga omwana ng'asuulidde mu zikalina ekyo ekita ky'omwenge tagenda kifuna kirabako waliyo enkola endala mu Buganda waliyo enkola endala mu Buganda era nagiyigirizaako oba ogenze mu vidiyo zange nagiyigirizaako omwana bamusiba ayambala okay buli omu alina engeri yanjawulo naye oli wa ddembe naawe okuyigiriza mu ngeri yo naye kati nange nja kuyigiriza mu ngeri yange omwana omwambaza gomasi eyasenga kati awo omwana woba omututte mu busenga ng'anaatera okugenda mu nsonga ng'onootegedde kati guno omwaka omwana ono alina okulwala omutwala wa senga kati senga yakola ogwo omukolo omwana oyo omwambaza gomasi eyasenga bw'omwambaza gomasi yasenga oba nnyonjo oba si nnyonjo ebeera gomasi yasenga ajambala okitegeera n'agenda okulima bw'agenda okulima alima endima mmeka nnya 1 2 3 4 akagoye kasoose olulwaliramu kuba kabanga kagoye bw'amala okukalwaliramu n'abikako ettaka emirundi egi ena n'avaayo tatunula amabega bino byo wabiyigirawa mukulu Sebunya eyo gye nazaalira ow'omukyalo omuzaalisa omukyalo omuzaalisa oyo yanjigiriza ebintu bingi era mwagala nnyo omukyalo oyo yanjigiriza okumenya koza abakyala bonna bamenya so yanjigiriza ebintu bingi ebyabakyala ate teri muntu ayinza kutuuka kuzaalisa muzaalisa wawaka nga tamanyi ensonga ezo okumenya kwe kuba having sex mulimu wadde nedda okumenya kiba omukazi abeera ali lubuto watuuka okuzaala nga anaatera okuzaala ng'awezezza emyezi 4 ku 5 atandika okumenya kutegeeza ki okugaziya ekkuba omwana mwanaayita baligaziya bata nedda tukozesa emmumbwa wabeerayo emmumbwa emenya n'oginywa eno waba wata eno amagumba gata akitegeera era omukyalo waliwo abakyala we babeera embuto obawulira bamenyeka weyekyusamu bwati owulira nga akantu kakola ti ng'eggumba likola ti libanga erimenyeka okitegeera aba ali yamenya okitegeera so omukyala yenna amenya nga ali lubuto abamu bakozesa butto mu butto omwo mubeeramu eddagala tayisa wansi ayisa mu bukyala muno okitegeera n'ayisaamu era liba ddagala nalyo balikuwa buwi okitegeera si nti butto ogenda ogule ku dduuka okole ki omutandika omusiigayo nedda bakuwa oil ne bakuteeramu eddagala erimenya abalala banywa mmumbwa so n'okumenya nako kwetagisa omukyala ng'ali lubuto ate abasajja bagamba abasajja simanya ngo omusajja olina okumenya ne mukyala wo kibiki okay ekyo kijjira ddala ng'omukyala abadde ne bbaawe omusajja buli lwakwebakako buli lwakugenda n'akuvuga embi ng'obadde oli lubuto akasekisi k'olubuto kanyuma mukulu Sebunya bw'oba oyagala owoomera omukazi yo olubuto omukazi w'olubuto awooma abeera alina liri ebbugumo liri lyennyini lyemwetaaga liri omukyala bw'omufunisa olubuto kuva ku dde wano lwafunye olubuto aba atagenda mu nsonga zakikyala aba kyakikubye oli akalamba mpaka ku myezi 9 okitegeera n'olyoka omukozesa buli sitayiro tomuganya kukaaba ate biki oba omuwa n'amaanyi agazaala watuuka muleeba asindika musindike oba oyisizaawo oba
menyedde ddala kumenya okusinga ab'embuto batera nnyo okugaba ebijanjalo wabbali abeera appetite eri waggulu nnyo abeera n'appetite naye ate obuba bwenzi lwaki oyo akufunisizza olubuto sigolya ate abataliiwo omusajja ali awo Budabi gweoli mu Dubai abagera kunyama oyo omukyala abeera mwenzi mukwano abeera bubeezi mwenzi okitegeera olwawo obeera olubuto bw'obeera olubuto smell oba oyagala wulirayo oyo omuntu gw'oyagala mulimu embuto ate ezikyawa wezikyawa ate kati wobeera nga okyaye ebbaawo osobola okuba ne feelings oba tokyayina feelings okujjako ng'oli mwenzi abakyawa nti olubuto ne bukyawa omuntu kituufu kiri kituufu kyekyo kyoyogedde kituufu embuto zikyawa embuto zisobola n'okukyawa just ebinyeebwa bino bye tulya so olubuto olukukyawanga ng'omwami okitegeera mukazi muleke myezi 9 singi ntonoba mukwate bulungi nagamba wange oli lufunyera ndo bulunchawa noba nedda mukwate bukwasi bulungi tagenda kukuba wankuba tagenda kukuba ajja kwebaka eri nawe webaka eno ate mubiseera bya sex mbeerawo myezi 9 nga sikombako akaseera ka sekisi tasobola gaana wadde yakukyawa akuwa bulungi nnyo nkubuulira amazima teri muntu teri mukazi yebaka na musajja n'atamuwa ekyo bakulimba teri mukyala yebaka na musajja n'atamuwa ku buliri bwe bumu mwana wa nnyoko nganda wange sane osobola kukkiriza ekyo teri kikuddiramu teri mukazi yebaka na musajja n'atamuwa abaana nga gye bali mukwano ganda wange abaana baganda abo nkuwakanyiza mukulu Sebunya tobeerayo mu kisenge bakunyumiza bunyumiza nina mukwano gwe katasobola kunnimba okujjako nga naawe tomanyi we bakwata mukazi n'afuna ennyonyoogeze tusomesa awo tove wano nina mukwano soka tumirako ono nzikiza ntumire ku mukulu ono tumira tunoza wano kamera kwengenda tumira wakitiibwa tumiddeko mukulu Patrick Semanda is a pink tumiddeko nnyo Tata Layton oli otya obulamu bwo buli butya oli bulungi singa tusomese ne ba MOP abo kale mbadde mbagamba teri okujjako nga tomanyi we banyonyogera mukazi nkulayiriraga Katonda muggulu omukazi neebaka nawe essaawa emu eyokubiri eyokusatu eyokuna mwana wa nnyoko matano nakusana transport nakusaba transport n'agenda nkugambye obeera oliko obulemu omukazi mukwate mukama nzaawe njagalira omulaalo omulaalo webaka naye n'otamuwa abo wakirira kusimba mbadde nkusimbya ntoolo wakirira kusimba olugalo n'ota n'ayingira n'ebinyuma n'ogamba nakusimba ati olugalo omulaalo akwata akagalo ke kaneno n'akakusimba muno n'ota n'ayingiza fe twalundedde tubimbanyi tekuba repu olaba omukazi watandika okweganyaganya aba n'endowooza eno wamma nga onondyako nondekawo okitegeera ebyo bye bibalimba ate first time ate tukoze tutya okitegeera so n'olwekyo omukyala wamusimbawo olugalo n'oyingira atandika osikina atandika okuyita tata saaba mukwano gwange yanyumiza yadeetinga omuwala yaswana emirundi egiwera 5 ng'ajja nebebaka abasubye ebigalo tonkwatako gambi tonkwatako tamanyi kulomansinga kyekitta n'abasajja obuta kyekireetera n'abasajja obbalyako transport waabwe tebamanyi kulomansinga abasajja b'omulembe guneeno kasita akutuusa mu buliri omaze okunaaba nga akukwatako bukwasi bwati ng'ayingira obuyagala nkolenda mbeerawo mukwano waliwo kye baatuleetera abazungu baatoonoona embwezo baatuleetera ebbakuli mukulu Sebunya owulidde oba nkikuddiremu baatuleetera ebbakuli teri mukyala gwe ogwa bbakuli n'asigala ng'akummye
naye ate weegendereze ebbakuli z'ogwamu ojja ogwa mu bbakuli by'olidde okuva ku makya paka olw'eggulo bidde. Bana abakazi muyiga okweyonja. Manyi nti olewa abakyala batabayagala. Aba akulimba. Akulimba. Mukwano gwa atamanyi bikola. Mugwe ebbakuli abakyala ne mutandika obbaluma enfuli. Temumanyi bali abazungu bakuguka atandika okukola romance simanyi bakiyita batya mu Luganda kitereeze mwe Baganda atandika okukola romance kuva kagereka kanasso ng'olinya boda kuva bwayiso jidde mu opini bwa 13 omukyala ino okunaaba mukuluze bunyaga yakatuuka kuki omukyala omugamba gendo nabe ensonyi zimukwata yekka n'agenda nana teri naye mukazi ayinza gana nabanga omugambe gendo naabe mugambe bebi mukwase tawero omugambe gendo naabe omanyi ogenda kulwana lutalo luli sematalo omukazi nkugamba mukuluse bunyo omukazi wowoona omutandika omukola romance mutandikire kagalo kakanasu kagere kakanasu munyonyogere ogenda otuuka ku kigere ng'awedde otuuka ku bisambi nga akuwa n'ekibanja waaba akiyina agamba mukuluse bunya nkuwadde ekyapa kyange ekyemagere ani akusesa ogenda omutuuka mu kumugwa ebbakuli nga yawanise dda alayira atandika olaba mbu abasajja be bagaba ebyapa mu kiseera ekyo naye n'abakazi babigaba era zasenga omwana bakukwatako obulungi omugabira mugabidde ako bakulose bunya nze omusajja wanyonyogerera obulungi olaba akasimu kange kenninanga ekyobugagga nkugamba tata Saamu katwale nedda mukuluse bunya muyiga okukwata abakazi obulungi Simon Katongole tukoze tutya muyiga nnyonyogera abakazi mukazi munyonyogere muzuule wabanga kiwato mwe muli obwagazi bwe tambuza olulimi lugonza omukazi olulimi lugonza awe kugambira omukazi alina okubanga anaabye era tosobola kuba olulimi luyina test mwe muva test tosobola kuromansinga mukazi nga buli wogenda waliwo omunnyo buli wogenda waliwo omunnyo wakira ogumira omunnyo gwosanze eri nawe tagumira omunnyo gwosanze ku mubiri so bw'okiwakana nti teriyo muwala aswana musajja n'atambula okuggyako nga mwannyoko ate abazadde bakitegeera mbu teri mukazi asobola kusula na musajja ne watabaawo kikolwa kyova olaba ebisenge babyawula eby'abaana abalenzi n'eby'abaana abawala kyova olaba bagamba okujja olaba ne mwannyoko awemuka n'awemuka abaana babikola n'awemuka n'akwata muganda we w'omusuza awamu akakana akutte muganda we so nolwekyo ekyo tebakikulimba okugjako nga tomanyi we bazuula mukazi teri mukazi asula n'omusajja n'atamuwa nabonaabonanga n'omukwano wabonaabona nago kuba wali tomanyi we banyonyogera mukazi kyova olaba bagaabasinga owonya bingi mwana nga ajja ssebo n'agamba nedda mukuluse bunya n'agamba nedda mukuluse bunya nga wala bwenga gwe tugeze obudde nga batuzibiddeko wano n'omukulu oyo ne yeebaka awantu eyo tebusobola kukya kyogamba anti katono olaba ono nkiku Simon tetuli mu ngeri yakwekwana naye atokakana ne Simon ankasuseeko omukono kati Simon waba amanyi okuzannya akazannyo antambula okakananga mugambo manyi sikaaki naye bisigale wakati wange naawe nga muwa nga tubumbabumba wali owaddeko omusajja ku lundi gwosoose okumulaba ebyo nawe tubikola nga onyumiza amandaazi naawe mukuluse bunnyo n'asajja okugamba mb'onyumiza amandaazi naye go mandaazi oba mu bbaala n'osangayo gaayi naye gomanyi geema enyuma ng'eyo omanyi obuwoomi bwa momenti eyo omusajja ng'obadde omuguddeko bugwishikakana nga muli mu kinaabiro omwana kikola nga ko kikyo osobola omugamba
atakikolangako takikola ajja kufuna endwadde ate ng'ogambe obuwoomi atakikolangako akireke wekiri kusanga nga gwe tosobola kwekontrolinga n'okikola genda weekebeza enkeera mujja kufuna endwadde zaweereere kuba omusajja gw'otamanyi omusanze olunaku olusooka mugenze mu kinaabiro omuwaddeko okakanya ofunya ondwadde jjukira essaawa eyo tojjukira kondomu temuba na kondomu wecontrolling ng'omukazi omukazi yenna asigalamu ka self respect ka self dignity wesi tokola bya kiralo bw'oba omusajja omusanze olunaku olusooka nga tosobola akamwako tekasobola mugamba noonya kondomu bireke naye akamwako kasobola mugamba tunoonye kondomu naye nakkiriza mugende munoonye kondomu ate kyekigaana akusabule akasembayo owagira omwana obuwala okunona kwa ice cream okitegeera mukulu Ssebunya ekikolwa ekyo okikola nga omutima gusiimye omutima we gusiima awo okkirizibwa okikola awo naye ekita ekyo kikolera ddala ku muntu gw'oyagala omuntu gw'ogenda okuwangala naye mukulu Ssebunya siyinza kusanga olunaku olusoose sigenda kugamba abakyala bagende banoone zubula z'abasajja buli musajja gwasanze amunoone zubula abantu balina endwadde ezanjawulo buli muntu alina obulwadde bwe mukulu Ssebunya kabe mukazi ng'obadde omugwa ebbakuli tosobola kugwa mukazi bakuli omukazi gw'osanze obusanzi leero okitegeera omukazi gw'osanze leero mukebeze ayimiridde atya omanyi ntera nnyo okugamba abantu era ddala ku live zange mbagamba woosisinkana munno koze ekitonde ky'okwegatta kya butonde okitegeera feelings za butonde omuntu agenda kusisinkana ekiro ekyo kyennyininyini akulye funa akapiira eva abakyala tuba n'obupiira mu nsawo zaffe tuba ready ensawo yatamala naye mulimu akasawo akange tikabeeramu akapiira full time tekitegeeza mugenda kwegatta naye ate wowe nfuna abantu epinga mbawo akapiira nze omusajja okundwa epinga nga bwankuba empi ate akankuta agenda kundwa epinga nga nina akapiira kange mugamba akapiira kaako naye kennyini ajjukira obulamu bwe nagamba omukyalo ono kamuliise n'akapiira ensawo yange tevaamu bupiira tekitegeeza ngenda kwegatta nedda naye ate omukyala yenna kabe mwami alina okuba n'akapiira kuba essaawa yonna ogalula kabe mujasi nga abadde agenda mu ntalo magazini ye erina okuba ng'eri stedi ku nsonga yo yennyini nga tuwumbawumba mulimu abakyala abamu wasanga mu nsawo y'omusajja nga mulimu akapiira nga acwacwana nnyo kikyosobola bagamba abakyala ekibi mukama yatuwa obwongo obunafu nga ffe abakyala naye ate ekitunafuya obwongo buba busiru bwaffe tosobola kusanga musajja alina akapiira mu nsawo n'otandika okukaawo eddoboozi ekisooka kya byonna nga bwe nkugambye omukazi yenna alina okuba n'akapiira nga naye okitegeera omusajja w'omusangira nga alina akapiira oyo yennyini gw'olina okwagala lwaki yeekuuma nze kabe bba wange nga mbadde muyina ne musanga n'akapiira mu wallet oba ne musanga ng'abadde yeegatta ng'ali mu bwenzi nga yeegatta ng'ayambadde akapiira nyinza n'omugamba bebi yongezaamu amaanyi nempitawo ne ŋŋenda tekinnuma nga wali wenkusanze weegatta nga tolina kapiira okiba kijja kunnumamu akatono naye ate weweegatta tekirina wekinnuma yadde ng'abaana musajja yeekuuma SB4 Media Tuggussa Enssonga emboozi ebadde mpanvumu naye nga waliwo byetuleseeyo bingi nnyo osobola okomentingako nogamba tumukomyewo paati tutunyumyemu emboozi bwe zitu tuzimisinga okuziwulirako ludda mu mboozi ez'ennaku atono yageze akaliga kasimoni kazadde akaweewo tutubeera mu ebyo so wetufunako ku mboozi nga zino netuyigayigamukko netubanguka komentinga w'ekibuuzo kyo kyonna kyewali agadde tubuuze ssenga ono ali mu Dubai nno mwabali mu Dubai muno nduze mumulaba atambula musobola omusisinkanako eyo mu Deira ba Dubai bitundu bya mu Dubai muno abeeramu bajja konda osobola okumwebuuzaako ko naye nga mwebali kukola mukwano tukolera ddala ezo lwakuba east west home is the best
ewaka yewasinga kati nenfuna ekigamba waka wa wano tusimbudde nsimbulirawo nange wano saagalawo. Oba ku busimu bw'osobola okugamba omwana obuwala yenna ali eyo? Mukulu Ssebunya sijja gamba baana ba buwala bokka n'abaana ab'obulenzi. Banange omulembe we gutuuse obulwadde busaansaanye. Mukulu Ssebunya wembanga ngamba abaana ab'obuwala mugamba bw'osisinkana omusajja mugambe tugende twekebeze, bw'osisinkana omwana ow'obulenzi mugambe tugende twekebeze. Naye ate woba okebeza omukyala olina okumukebeza bino wammanga, olina okumukebeza olubuto okwewala okusiba olubuto. Ajja kugamba omukyala ajja kugamba lwaki onkebeza olubuto nga sinaba kwegatta. Mukwano okwesiga omukazi tobanga ne trust eri omukazi, toweesiganga mukazi to the extent olina okumwesiga n'obulamu bwo. Nedda, omukazi olina okumukebera okuva ku lubuto infection okutuukira ddala ku HIV. Wetudda ku mulenzi olina okumukebera HIV gattako infection. Bannanga abasajja abakyala balina endwadde zino ez'omubiri. Ezo endwadde ez'omubiri wenneegatta naawe oba wenneebaka naawe nange nzifuna. So ezo zonna olina ozikebera. Kikyentegeeza obulamu bwe bugagga. Kebeza munno. Oli Dubai osula mu bed space nga tonabaggalula. Sooka okebeze. Obulwadde buli mwene ensi. Teri wantu wabeera ssente watali bulwadde. Kakibe kizinga boda zibeerako ssente naye nga ziriko ki obulwadde. Bambi mwekebeze. Nsigadde nze Nashgal maaso malungi Senga Lovers Corner Show ku TikTok. Okay, tweyanzizza nnyo, tweyanzege, tufunye omukisa gw'amaanyi nnyo okubanga nayo tukukyalizizako wano ku SB4 Media. Gwali eyo emboozi eno giki gy'ogifunyemu? Katusuubire nti ofunyemu kyamaanyi nnyo. Kyofunyemu kiteeke mu nkola tukabanga tumukyaza kitundu kyaffe ekyokubiri. Tunyumyemu keera weereza ekibuuzo kyo kyewalagadde tumubuuze wano ku SB4 Media Tuggussa Enssonga. Watuteekamu akasente bebaziwa and Sons basanga ku Mukwano Arcade. Bona wenna yaletazo bikozesebwa mu kisenge muli emifaliso, ebitanda, duvet covers, amasuuka gali ku mulembe, towels ez'omulembe, basanga ku Mukwano Arcade bebaziwa and Sons. Bakola ne delivery paka ewuwo ku mulyango. Bakwe ku simu ziri ku screen. Tojja kubeera nga ate wejjusa. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugere Ssebunya, SB4 Media Tuggussa Enssonga. Bera bulungi weeraba. Yaffe Tuggussa Enssonga.